Walukagga nti ebigezo nti kwe nominatingidde byayitako ddambu yakola kye bayita mature entry nti naye ekipapula ekyo kya mature entry kikuwa ebbanga lya myaka 2 gyokka oddeyo osome ebituufu kati mbuye Walukagga emyaka 2 gyayitako dda n'alyoka agenda mbu asome university. Tolaba nti ate Walukagga yatategeera gundi yatategeera Segona kyogamba nti singa kati gwe Segona olwaleero MP Webusiro East aba honorable singa ekisanja kino tafuna bwe MP abata kyali honorable nekiba kigeno tandika abata tusiga tumuyita MP honorable MP kati olaba obusiru bwe kati omuntu eyasoma olw'okuba nga ekipapula kyali kimugamba kuddayo olunaku gundi kyogamba bw'osasula fees nga date gye bali bagambye okugisasulirako eyise oba tosasudde kakati olwo Segona ategeera bwati lawyer bwa reasoning ali kakati kyogamba Segona mukyamu mwekyo bw'awaabira Walukagga amuwaabira amukoze eki nti ekibiina anti kati nze njala kubuuza Segona Walukagga amukoze eki Walukagga teyasoma ye kyamulumiriza mu Uganda mulimu abatasoma bameka be yaloopye aya waloopye Walukagga gwainako nanti amulinako ki bali mu race yemu tulaba nti ayogera nga muntu ali illiterate alinga atali muyivu ng'ate munnamateeka kakati bwe mba nina wali clinic walinga waliwo omulala alina clinic naye nga nze nentandika okulowooza nti oli teyasoma nze kyenkola nga nkola ebyoleka nti nasoma ng'abalwadde badduka wuwo ng'abalwadde bamanya nti oli byakola bye biraga nti yasoma ono byakola biraga nti teyasoma nga abantu kiringa bakubeera makanika tekikwetagisa genda ng'oleekaana oyo teyasomera Kyambogo oyo teyasomera mu Kyambogo mu polytechnic gwe kola bintu omugunjufu omuyigirize omukenkufu byakola oba tayagala kugenda mu race yakubbinkana nnyo talina budde bunoonya nnyo kalulu ani Segona kati abivuemu siroya loye munamateeka kati agende mu kooti kuba era okulonda bukunagwa abaloopa bajja kuba bangi afuna awolereza abantu addeyo eri mu lofaamu yaabwe yalukwaga Kampala Advocates anti mwawoleza abeere eyo naye ate okudda mu kwasamira mu byennaka ndabanga abakola ensobi naye mature entry kyeki bakusikiriza okusoma ng'oli mukulu nga togendedde mu biri ebyamakisi z'amasomero naye kati kyebagamba ndi kati olwaleero ye bwagenda n'asoma koosi yonna naye bamuvunaana ndi wagisomanga ebbaluwa eyakuyita yaggwako ate ng'ali amuvunaana okusoma kwewoyagalidde kakati lwaki alowooza bw'osoma nga ogendedde ku bbaluwa eriwe yali ekugambira na wano nga bwagenze kati ebisomesebwa biba byanjawulo mpazi nga syllabus bakyusa era kyosomye yo gye yasomera agamba gundi asomeddewa Walukagga essaawa zino ali ku university wano kuki St Lawrence gyasomera kati tolaba nti Segona bajja kulaba nga atategeera nga naawe okimanyidde ddala era omulaba asoma ku university ate nga university yamukkiriza yamwadimitinga naye nga gwe ate omusajja omuyivu gwe tubadde manyi nakugambye nti nagamba abantu wamma kyogereka nagamba abantu okujja kwa Kyagulanyi kwatulaza abantu bangi be twali tulowooza nti bagezi kufungudde abantu bangi be twali tulowooza nti bagezi bonna obusiru bwabwe lwetubulaba essaawa zino Walukagga muyizi ku ttendekero erya St Lawrence University gy'asomera era university yamwadimitinga n'abeera enrolled ng'omuyizi wa university yes university okwadimitinga esinzira ku mpapula z'ogireetedde nga tebafuddeeyo oba wamala mwaka ki okusoma senior 6 wabula gofunda obudde ogenda osoma university abantu babufuna kati abadde alina ebyobuvunaanyizibwa ebisinga ogenda okukola ekyo naye n'alaba nti kati ali comfortable asobola okusoma ate nandibadde nsanyuka nnyo singa muntu yabadde munnakyalo nga yaloopa naye ate kinkubye encukwe kitandise n'okuntiisa abantu baffe nga munnakibuga ate omuyivu ddala era mu nsi yonna abeeyita abayivu kubana bweba yeyanjula agamba nti my land friend kati land friend nga yaloopa ebyekisiru waliwo akawaayiro ye ke yeekutteko akaki omuntu okuvuganya ku kifo ky'obubaka palamenti biringa ebintu bisatu naye ekisooka palamenti etteeka erikugamba nti kasobera registered voter ekyo n'akiyitako
akokubiri nti olina okuba ne obuyigirize obwa senior 6 oba equivalent to kati buli equivalent and Waluka guys having that document which is equivalent kati tugambe nti gundi muyivu nnyo kati gundi muyivu nnyo Seggona nti ate yategeera nnyo ebintu ebyo nze no mbeera Seggona omanyi bino ebintu byetagamu amagezi amazaale oyinza okuba nga oli muyivu ng'era tetukukayanya oli muyivu era mu basajja bemmanyi abayivu ate abategeevu mu bintu bye baasoma ye Seggona naye ate mubakola ebintu ebitajja mu bye baasoma era ye Seggona kati olwotayaza nayanika ate mu ttaka anti kyangu nnyo omuntu okugamba nti abantu abazze okulaba Bobi Wine bazze kulaba muyimbi tebazze kulaba Bobi Wine yasimbye okuba president abantu abalina endowooza bwetyo beba Seggona anti bwe mwalabye abangi abo babadde bazze kulaba muyimbi ate nakyogera natidde nnyo nga erinnya lina lyabalangira onoonyawo omweganira nti si wammwe waawano nga tewali nedda bageetuuma bageetuuma ninawo gwe nali mmanyi nga ye Shannon Kakungulu naye nga ye Kakungulu nga naye si mulangira ne wabeerawo ne gwe mmanyi Nakalema nga si wampologoma ngera si mumbejja nange nali manyiyo gwe bayitanga Kaweesi naye nga seera si waawano kakati ebyo nze ebintu ebimu byosi bikola ki eryo ne gwe bayitanga Kuteesa naye ngaera naye si waawano bangi nnyo so ekintu kino omusajja ono Seggona kandi ye yamuluma okutuuka kweno lebo kiki omanyi nze waliwo ekintu kye tulina okuyita okwerekereza abantu abamu tebeerekereza abo era be bavaako abakazi omukazi n'akunobako n'ogenda mbukanneetuge bw'oneetuga gwe n'omukazi nafa abakulaba ani anaafa gwera yeetuze kati Seggona obudde bwamala n'essente zagenda okutwala mu kkooti watya bwe binaagenda okudda nga Waluka ye mutuufu ng'olina omuliyirira ayongera akunamu omulundi omulala agenda kukunama omanye enkima gyekoma okuwalampa omuti n'okukunama anga ndowooza awulira alaba nkiteere kakati obanga teyasoma nedda ntebwa teyasoma gwe genda ovuganya ataasoma omuwangule ate kati kyekikupapaaluza mu bintu ebirala gwe tofaayo kifaanana nga bano abagamba nti Bobi Wine talina bawagizi ate gyagenda okuba laale ne mubagamba temuva mu mayumba oba ne muteeka poliisi ne bakuba emiggo ate olwo nga tugamba ni mwe mutegeera nnyo nkugambye yafungudde buli abadde alimu akategeera konna kajja kuggwamu naye ngezo kizuula seeka Bobi Wine ono okujja okuvuganya kwa pulezidenti kyayambamuko naffe bannayuganda waliwo ekyatuyambira anti waliwo ekintu ekijja nga kati boolaba covid bwe yajja yali ajjukiza abantu nti n'entambula bw'etaaliwo mwatambula osobola okubaawo n'amaduuka nga maggale nze natambulanga nga nsoma lubiri nga nva naalya mu covid mu myaka giri egyedda nga nsoma navanga lubiri navanga naalya nga nsoma lubiri nawe tewabanga bawanvu enaali omanyiyo kati nkutuma oŋŋendere ku Ministry of Work Internal Affairs otutambule ove wano nyinza tukola eggulo kati lwaki ogamba ndiza obwennaalya nga nina kusoma saawa emu kitundu esange mu kiraasi n'ogamba nti okuva ennaalya Ntinda yali afaana te ebiseera ebyo yali kaali katawuni nga bwolaba wanoza mwayitanga awe muto Ntinda ngaawo na Kiwatule gonga mapeera wandege yabiki nga waliwo mapeera awo Kiwatule ne gundi mwayitanga munakalere omugagula bako batanga nakalere ne wali gundi twawamatukiranga yo wali ku lukingiridde wansi ne mwambuka ne twambuka awo irunga lwali lusalo era ekibanja kyaffe kyali kikoma ku lukingiridde naawe nyiri waliwo ekyawo kyebayitanga kisalo kakati nga tugenda ne tugwa wano mu kasitenseni ewagundi ewa muyingo ne mwambuka ewalutwama ne tuyite mbalutwama mwayita ne wona omusajja ali munamaje gundi Rwejema ate yakagendayo anti street eyo teyalina street nga lusalosalo nga Ntinda ekyali kisingawo okuba ekyebbeeyi yali nga ekyuma ekyakolanga ebinzaali bakiyitanga Ntinda Spices and Flour Mill kyali ngaawo Ntinda nga kiri ebbuye ekigoowa nayo ndabayo awo bayitawo bbuye awo okuva wano Ntinda kumuvulaawo kukugirira ku bitaala awo bayitawo bbuye awo kati nze nazaalibwawo ne tusala awo bwe twatuuka ngaawo mu Ntinda nga tusala nga tudda mu Mulago eno wandege temwajjanga nga tugwa mu Mulago ng'olojja lubiri kusoma naye nga tutambula twali abaana 6 ng'ate tutuuka mu budde bwe tutuuka mu kiraasi ate nga twatuukangawo mu budde nga tunywa caayi nga temulabadde akagaali
atambuza ebigere abaali n'eggaali ne bakwogera nga atalina magezi omvumya ataawo nedda kugaana bugaanyi omwana kuserewala nsigalemu kati munnaye embeera gye nkugezaako okuteekamu nti waliwo ekintu ekijja nga kijze kulaga bantu nti musobola kino kati nga bw'olaba abantu batya okutambula ekiro naye ng'emmundu yasese obulungi abantu batambula bagamba twavuddeyo 7 eka ne bagamba nti emmundu egenda kunyoka e Kampala mugendedde ewa mubeera Bukoba oba bakoleezezza muliro walaba abantu batambula ne bava ne bagenda paka Kabaale ne bagenda paka Mbalala ku bigere naye baali bafudde kitegeeza omuntu asobola okukola ki naye buli ekijja kibaako kyekireeta buli kirungi kiba neki kiba n'ekibi ate buli n'ekibi ekijja kiba naki n'ekirungi waliwo edde nnyo omusajja yagenda ne bayigga ne Kabaka bwe bayigga Kabaka n'agira nga bwe bayigganga naye Kabaka gwe sikyajjukira Kabaka emunanka nemuluma ensolo gye baali bayigga okumukwawula bano abaafumita bwe yakasuka effumu Kabaka nerimuggyako ki olugalo abambu abalala ne bamukwata ne Kabaka n'amukwata n'amuteeka muki mukomera okuba otya Kabaka effumu kati Kabaka n'asigala nga mukungu biki kati oyo akyali mu kkomera ebbanga lye yamalayo ne wabaawo abalumba obwakabaka obwo oli yali mulwanyi namiga ennyo ali mu bulwanyi obwo ali mu kkomera bagamba nti oba tusaanyawo batusaanyeewo tetujja kumuta yateeka ekisago Kabaka bagamba nti bawamba nga oli mu kuwamba bawamba ki Kabaka obwakabaka bonna kati Kabaka bamuwamba nga bali bwe bamusaddaaka ye aba akoze eki bafuna kye baagala ebyembi nga waliwo mu lubaale yali amubatumye bagenda omutuusaayo nga wangalo 9 oli n'agamba nti ewengalo 9 takola ki tajja kwetaagisa tajja kukola kyetaaga nga ziri 10 taliiko muzizo ne bamuta Kabaka bwe yadda n'amanya nti ekyamuwonyezza oli gwe yasiba kati olwo oli gwe yasiba olwo ate afuuka ow'omugaso anaafuuka hero so kati mu kino Walukaga ne Sseggona ani agenda ofuuka okivaamu nga muzira Walukaga bajja kubuuza nti bagamba kubaana buyigirize ki balagira obuyivu obwa senior 6 naye ne oba togirina naye ng'olina ebyo ebyenkana kati singa oba bagamba senior 6 ate ng'oli ku university baba kyakwagaza ki kitegeeza wayitawo awo ku senior 6 naye ani gwe banaalowooza nti talina magezi bayinza lowoozaamu ko Sseggona ebambadde ngamba yandibivuddemu bino ebyatandisa n'agenda bugenzi mu kalulu nanoonya kalulu anti era ne bwanaabibeeramu ne bagamba nti Walukaga bamugjayo tajja kwesimbawo era ajja kgenda mu kalulu kuba yamaze denominate tajja kuyitawo buyisi ate era bwagenda mu kalulu waliyo n'abalala eriyo ani Magoola ate kati kyakubiri era tebasobola kujjayo muntu kati nga bamala omunominate nga tebayinza mujjayo mu tayimu eno kubanga baba balina okujjusaawo omulala constituency erina okufuna omuntu kati ebyo byonna byonna byongera kulaga muntu nti omusajja bwe yajja yafungulira ddala buli muntu so akasooka byokonde essaawa tekasobola kujjamu muntu kuba kyetaagisa okukola nominations endala mu kifo ekyo ne ballot paper zatandikidde okukubibwa kati ate awo abadde Walukaga nga bateekawo ki kuba ekibiina kisobola okupetitioninga ati ffe kandidati waffe bamugyemu tulina okuteekawo omulala naye kirala kyembuuza era bwana Sseggona simanyibwa bino ebintu bwabiraba omuntu kuba wogenda mu kibiina otwalayo empapula zo ne baziraba tokoma ku kutwala mu kibiina n'otwala mu electoral commission nga wabeerawo n'okuverifyinga empapula ezo oba mu UNEB wabaawo okuverifyinga empapula waliwo olupapula UNEB lwekuwa lukakasa nti gwe tukumanyi kati ebyo byonna byonna omuyivu ye teyabiraba kuba osobola agenda bugenzi tojjayo empapula n'ozijuza n'ozizaayo nga togenze omuyivu teyazikola ki ate abeere omuntu omulala naye ng'omuntu ajjayo empapula mu UNEB agenda kwesimbawo ng'empapula za nuupu bayinza omukkiriza nga bibulaabulamu nga waliwo ekibulamu nga wanuupu kati awo wengambire niwami Sseggona ebintu ebyo bayandibirese n'atawewuka nnyo kati akasente ke yayiyeyo mpulira akome kwaka aleme kwongerayo kalala yabadde alina ne bagabira mbu
waliwo mbu beyabaddawo obukadde 5 simanyi munkubire gundi oyo waliwo n'omuntu gwe mmanyidde ddala obulungi eyazigaana nga yali amuyita zimu nange nako atunuze omuddu munne waliwo n'omuyimbi gwe yaziisa ziwe kakati gw'olaba ekyo kikola atagenda kuswala nnyo ng'atagenda kuswala tajja kuswala ebyo bigundi Bobi Wine bye yajja okwoleka abantu oba mulinda akalulu kagwa waabe kuba ndaba bajja bulijjo obulungi omuntu alina ategeera ebintu bino balinda kalulu nga kawedde ate bw'oloopaawo oba ku safe side bwe bamugjayo bategekawo okulonda kw'ekifo ekyo noddamu novuga oba mulinde mwetabe mu kalulu obeere wakubiri oloope ng'ayiseemu bagambe badikire yalinga eggwe kuba oyinza n'okukawangula ng'okyali mu bino byekwatagana ate oyinza ate n'okawangula nga tomaze na kusipendinga za kooti ezo naki kuba tojja kgenda mu kooti bagambe yali verified na buli kimu kyonna kyali kituufu n'olwekyo musasulire gundi damages ndaba woogera omufunira gwe bamugamba maanyi ge nina siga akwesimbawo mu byabufuzi olina womanyi stronghold zo ziri nange nina wemmanyi awo wenanyweza nti bakuwa okuzannya obuvunanyizibwa bwo n'obukugu bwange we buli nti bakuwa okutabulira abavubuka eddagala awo omanyi nange nkimanyi kubanga jjajja wange yali mutabuzi waalyo weetaaga na gavumenti kwebuuzaako gavumenti ya Uganda teyagala bakola bintu teyagala omusajja yazoola eddagala lyagondi bamutwala emisinde n'ogamba badda ekifo kyate omuyamba ekintu kikule baddamu mugamba ate kati bakozesezza fomula ki fomula gituwe kati ate fomula badegamba nti kyebayita eddagala ng'ani agikuwa nze nange fomula yange sigigaba mutuwe fomula bw'oba wa fomula oba tolina kyokoze nga bo batandika babifulumiza eyo nga bagamba gwenga oluva sibikola ebyo oba tebaagala balekeyo gwewunyiza abantu abakumanyi abamanyi bammanyi so mwami Kagatto mu mbeera yemu eyo obadde ogala Kyagulanyi nti okujja kuyina engeri gyetulaza abantu betwali tuyita abagezi nti bulijjo si bagezi bano abantu abalina endowooza mbu Kyagulanyi simanyi kati nga ku Lubongoya si Muganda avuganya atya mu Kampala waliwo abantu abalina endowooza eyo eyo endowooza era ate erina ebitundu mwesibuka naye ffe nze ebyo sibitunuulira nnyo nti kubanga bw'abanga mutuuze w'omu kitundu mwakkiriza okwesimbibwawo mutuuze mulonze emirimu gye mwagikolera mwagweredde abantu emirimu naye ate kyakubiri gwe kakati gwe kyoba okola gwe nga bw'omanyi nti kale gye kyali si kyoli ogambye si Muganda gwe Omuganda weesimbewo ate gwe olina obusobozi kati awo ng'obiwummula ng'abalina obusobozi babikola ki nga bavuganya nze eyo endowooza sigirina egamba abantu nti gundi si wa mu kitundu kyaffe teyeesimbawo mumuleke yeesimbewo bwe baba bakamukuba bakamukube bwaba nga Buhuru temwamugaana omuyindi Muganda ne gundi Uhuru Muhuru ono wa Kampala City nono gundi ono wa Lubaga North yeesimbawo Senge Katongole nga temumugaana waliwo ne Ian Kiraka yali Makindi nga temwamugaana naye nga wasimbawo Abaganda baali bameka mulyoke muwe Kiraka so abantu baleme kubeera mputtewutte kiki ekyo gamba abantu emitwe emikalu nga temuli kantu kati oba tolina totegeera gwe kyoba okola kimu kyokka nti akola ebyo bye wandyetaagisizza omuntu okukola omuntu tajja kukola bintu olw'okubanga waggwanga lyo era kyova olaba nze nenya nnyo abantu n'ateeka kino ekifo n'akiteekamu waggwanga lye kino waggwanga lye omuntu takola bintu olw'okubanga waggwanga lyo abikola olw'okuba nti alina obusobozi obubikola bamuwe ku meriti era abantu banoonya oyo alina obusobozi okukola bye baagala kye ŋŋamba nze ku lwange so nsirina buzibu bwonna ne Lubongoyo okwesimbawa mu Kampala kuba simu si yava eyo kasoso okuvuganya ne meeya wa Kampala eyasooka teyali Muganda abaasooka baalinga basatu nga si Baganda yati ne Kabaka juzi wanabadde bagundi bonna abajja bansibirwa baani bajja luvannyuma nnyo ne mu lukiiko Buganda lwennyini mulimu abasajja abatali Baganda anti kati nze kyenva nkugamba ekikulu byonna ndi musajja wa Kabaka bw'oba mu Buganda oba musajja wa Kabaka era takyeganye era okolifayinga mu kifo kyonna kasitoba ng'olina ebisaanyizo ebikikola ki ebikituukako ebikibeeramu sikirinaako buzibu so mu mbeera y'emu twabadde tuli awo kasatiro nako ne kagwe nakawa omuvubuka oyo munnamateeka yaliko ne guilty president Makerere Ivan Bwowe nga naye yaddukidde mu kasiko k'ebyokulonda ye n'agamba nti abantu abanominatinga mu Nakawa East banominatinga mu kifo kikyamu mu kifo kiri
aba bali nominated okuvuganya kubaka ba parliament mu kitundu kibaita Nakawa East nti ba nominating mu kifo ekikyamu mbwe ekifo kiri Nakawa East division kala kagambo division ye kaliko kaba tekaliko nti kati yeba mulangirire nti ayisewo unopposed ye ba nominating nti ku Nakawa East division ati ye bwagamba ye kaye goba nominatingira mu ekyo embwa abala baba nominatinga ku Nakawa West kitya bano bagenda walala na bali bagenda walala omuntu omu ya nominatinganga omuntu omu yaba office yakajiko byokulonda mu Nakawa nge nominatinga mu yo nga akatiko kebyokulonda mu nankali yakyo mu bitabo byako constituency kalina yalinnya ki nalabe Joel Sonya jinyonanga gamba nti bagiyita Nakawa West division ate gogamba East I mean no eri Nakawa West division yaga nti constituency bagiyita Nakawa West esangibwa mu division ye Nakawa mu district ye Kampala kakati kitegeza omuntu yenna bwaba anominatinze Nakawa West aba mutuufu kati kiringo gamba nti bwobanga oli mu Kawempe South ekigambo division bwota kiteekako it's already a division bwota kiteekako already oba oli mu division kati nze sinza gamba nti Kampala hoteli Kampala ali Zambia ali Kampala gwe tumanya ali Uganda kadi bwawenno yagamba nti nedda kati agamba teeka bwabanga yagamba nti bwe yanominate ye bamunominatingirawa kuba akakiko byokulonda akanominatinga kali wamu era ko kabinominatinga abantu abo nga eyo constituency mukaba nominatingira kati gwe tolina bwogamba nti ate kagize endala ng'ate ko gye kagamba yeeyo gye kateekamu abantu ate n'ekirala ebifo ebyo biriko code giwandiisa oba country code nga twakola code zibeerako kati eri erina code yaayo bagiyita division code era bw'ogiwandiikako oteekamu nti Nakawa West n'oteekamu ne division code ejja kuleeta eyo tejja kuleeta kigambo nti Nakawa West division tejja kireeta era mukati bantu be yawabidde abale mu Kabiga mwe muri Jodo Sonyonyo wa NU nedda nti atoye yawabidde tategeera bw'oba owabira towabira bantu kati oba wabirako kibakoze eki be bategeka constituencies be bazisala ate kati agenda wabire kachiko kabya kulonda kuba ke nominating abantu tebanominating abantu abamunze nagambye nti abantu bamwe baso naye no munabateeka wakono disi nkugambye nti ate osobola n'okubeera no Oxford no wa Harvard era n'ovaamu ebitajja mu Harvard ebitajja mu Oxford ngaje wava kati golowooza nti n'abantu obuyivu ennyo bubakozesa ebintu ebirungi tobeera mputte kale mbuulire eyavumbula microscope yalina diguli mmeka yasomera mu university ki ntayi sina kyemumanyiiko abantu abakuzivumbula ebintu tebasoma oli avumbula ekintu kyemu amwevula abagezigezi ne mukyongerako omutindo n'omutindo nagwo gubalema okwongera kati ku microscope abayivu ku lulo baali bongeddeko kyabo abagamba nti bayivu ki kye baali bongedde ku lulo era ge basanga obulira babogera when I remember the case was in 1974 bya quoting ataquoting yo bibye kuba je teyemalirira refer to the case which was in Dubai byabeeramu ebyo ndaba ne wano bagamba a case against 2005 nga bajja kakati omuntu bw'oveeno nti agambe nti gundi ye nominating nga electoral commission yes so si besimbyewo kati naawe bakulope nti owayiriza abantu kati ate no mwabo kuba kati mulimu ne incumbent abadde mu kifo ekyo abadde kyagamba nti afuga mu kifo ekitali eyo anti obwo kyendagambye nti abamu babamputte wutte so mwabo mulimu wa NRM alina kadi ya NRM Anderson Burora mulimu alina kadi ya Common Man's Party Ramiti Mairos Apuli mulimu Joel Sonyonyi alina kadi ya NUP kakati soko kumao bajewere sonyi kibaba bakola bawabire omusajja oyo okubamanyiira Ivan Buwawe ate n'etaina kibiina bamuwabire kubanga atandise kusiriwaza nsi gwoyinza okugamba electoral commission temanyi constituencies zeetadde mu bantu ze yanominatinze kati Joel Sonyonyi balope gundi oyo Buwawe wakako Ivan Buwawe nti abawaayiriza nti banominatinga Joel tanominatingangako Joel bamunominatinga akachuka ebikonda kabadde nga nominatinga so si abesimbyewo nti be banominatinga n'oyo amateeka dde asoma amalala abanga agamba nti taatawo bw'otamuyita linnya lya taata afuuka obutaba taatawo nedda toyinza kugamba nti oyo ye taata wange bw'ogamba nti ye taata ate tayinza kuba wange
kube kimuyisa taata kuba ye kuwanga uwo kakati oyo tategeera tumuvuyeeko tuleme mumalirako budde aleme kutawaanya bano beesimbyewo agenda baba talina kibiina agenda akifune ate kati akyasobola yamala dde okuteekayo empapula nti ki yamala dde okubeera nominated independent kakati oba yali nominated ye nga tagamba nti ye nominatinga lwaki agamba bali nti bebe nominatinga kati alinga ayagala otomeza kakiiko k'ebyokulonda yenyini naye yagendayo ne kamunominating kakati ate oba kati ateeke kanominatinga nabali gwe bakunominatingira mu kifo ki bali babawa kirala naawe kirala yafaayo kyagende mu kalulu kati yalinde oba obululu bulijjirako nakawa west byayagala kati bwe bulijjirako byayagala ng'ate alaba nabali abantu babatadde ye gye yanominatingira ng'ate bo banominatingira walala ng'akomplaininga abantu abamu amagezi beerabira okugakozesa that's common sense kwakalinze wano ndaba asigale gye nominating alinde kakonga kake sigale busanga baneta akakonga kaliko yeyeka kuba ono ogambye lwaki ofanyo babeere ewuwo lwaki oyagala mubeere nabo gye wanominatingira si basiru kukwenkana tebajja kukikola ekyo anyway campaigns walabye Kyagulanyi bwe yabadde mu bitundu byeyo police n'ebitongole bikonda bitandise campaigns zadde zitandika zatandika omwezi oguwedde twalabanga zirikamu tezirimu nnyo fujjo nedda bwe yabeera mu east eno tewaliyo nnyo naye bwe yagenze tulaba ebintu byatandise okukyuka motoka baziwamba abaana babakuba ate abantu bagamba talina abantu ate abantu ne bavaayo kakati kituufu kyekyawo anti mulimu ebintu ebintu birimu sayidi bbiri abantu abo boolaba abakuba abantu bayinza okuba nga babakuba nti naye mmwe muli kuki muzokuke muli kuki mukole muti baagala baba provokinga nti amanyi gabulamu mwongeremu mutufiiriza manyi kati abantu bwokulaba abasirikale abo bonna bonna nga bali eyo kye bakiyita operation waliwo sente eziweebwa waliwo sente eziteekebwawo for operations ez'abasirikale abanaakuuma ki akalulu oba tugeza period ya kalulu abanakuuma period eyo ekintu ekikolebwa nebwe kuba mupiira nga guli namboole wabawo abasirikale kyetuyita operation costs lunaku lw'abajulize namugongo abasirikale abo kakati bakola ebyo byonna bagambe nti banuupu bakabi nnyo bagize bati mutwongere ku ssente twongeremu amaanyi babala ssente tebali kubya ddala era gundi mugezi nnyo ate gundi yabadde mugezi nnyo Kyagulanyi n'agamba yakanya kugamba baana nti mukuume obuntu bulamu temubawa chance temuba violent era nange kyembasaba tebakemebwa wadde babanyiizizza nnyo bano bagezaako baprovokinga banyiige temunyiiga bannange mubeere eyo balina bye babanoonyaamu omusirikale ayimiriza emmotoka kati waliwo bwe babaddeyo nga bagenda omusirikale n'ayimiriza emmotoka y'ebidongo ne baagala ogiwamba nga Kyagulanyi abayiseeko Kyagulanyi bamuwaddewo mawulire nti emmotoka y'ebidongo emabega bagikutte n'aweeta n'adda ebyo nno nabyo bimenya mateeka era omanyi ebintu buli kyokola gw'ojja kikola kubanga oyagala kujagalaza bantu Chairman wa Electoral Commission yabikiralifayinze bulungi nnyo teriyo muntu alina kuziiza muntu agenda mu kale obaba babikola nnyo balabe motokedi ya president ngetambula bwabajja bayimiriza abavuuka abajjanga bagenda janaabeera nti mutudde bubi ku mmotoka muleekaana nnyo mutambulira mukuba kati babayimirize naye bwe banaaba tebasobola kuyimiriza nga bayimirizaako bakandidate omu then there must be something kyebagoba ng'ekyabaddeko kuyuza ebipande lulire bamukubanga omusajja mbalabira ddala nga bekwata buvidiyo bwenyini nga bayuza ebipande bya Kyagulanyi naye teri yakwatiddwa naye banguwa nnyo okukwata ono yakiyuziza kyadde kibatimbya ku nnyumba ye nga takyagalako by the way njagala kino abantu baleme kubeera basiru kutuuka ku level wootimba ekipande omala kusaba kuba ne mu kibuga Kampala omala kusaba okuteekamu kusasula ne billboard omala gipasasula kakati gw'ovooti oli nodda ku nju y'omuntu gye yasiiga langi ye n'ogisaako ekipande kubanga kya kandidate wo nga toyogedde na muntu kumusabye bantu baleme kubeera stupid wadde nga amateeka gagaana omuntu nti gamba mbu ayuza ekipande ng'oli akitadde ku kizimbe kyo nga teyakusabye musango era osobola okijjako takwononera langi kuba si yakusiigira enjuuyo kakati babatwale mu kkooti babakutte nti bayuza ebipande bya president nedda baleme kukulembeza ekyo bwe baba tebannateekako bipande ebyo
nanyini nju mwamutegezaako gwe kyolowooza nti kati kinavaamu nga bajja nga babitimba ku mamotoka gaffe kubanga bya pulezidenti ate kati banadde kati njagala kale bakwate ebipande ebyo olwokuba bya pulezidenti babitwale ku nnyumba ya Bobi Wine kubanga baagala nnyo okutimba tulabe abiyuseeko mugambe nti batimbyeko ki oba ffe tukwate ebyaffe tubitwale tubitimbe Nakasero ye ekyokubitimba ku gundi kyabadde kirungi kyadde kituufu ekyaki ekyo bitimba ku airport ekyo kiraga butali bugunjufu mu nsi yonna ndowooza ffe tusoose okukola ekyo airport okuviira ddala eri ku lobby ffe ekyo kyo tekiraga bugunjufu abaabitimbyeyo baabitimbayo mu bukyamu tekikoleka awatuukira abantu tekikolebwa kati kiringa kati bwe tunaabeera wano kuba pulezidenti nti asabira nnyo erubaga ne tubitimba erubaga oba mu sense ne tubitimbamu tekuba pulezidenti mukatuli kinnyo oba mukolesante nnyo tekikola nga bw'aba agende na mugongo tebabitimbayo tebitimba kuba wabayo amadini mangi wabayo abakulembeze bangi kakati kisaawe ky'ennyonyi tekituukirako ye yekka era si kikye bakikoze sikyaki anti bakikola mu bukyamu waliwo n'omulundi gwe baali bataddeyo billboard nga bagitadde ku kisaawe nga bagiwaniseeko eyali akulya abo n'abagamba n'ez'abalala muzireete abeesimbyewo international community emanye nti tulina bakandidate bwe kiba ntukolerera international community kumanya n'ez'abalala tuzikole ki anti wali ku airport jukira waliwo ennyonyi beereeta nga tebajja Uganda naye nga bagenda kulindira awo endala ebongerayo nga bali mu transit waliwo beereeta nga bajja Uganda naye ekyo kyo kiri mu bukyamu simanyi balala bwe bakiraba simanyi electoral commission yawa amateeka kukoma ku ki ate commission eringa etalina maanyi olaba kyamala kakikavaayo n'ayogera naye ate ogenda okulaba ebibadde ku mawulire ebibadde laalege zibadde nga birala chairman wa electoral commission wa ggwanga lyonna yes naye ayogera ate RCC wa district n'ayogera RDC nawulidde RDC we Masaka neŋŋamba nti Uganda teriimu mateeka RDC nga yagamba nti oyo tajja kukola nga chairman wa electoral commission amaze okwogera ekintu RDC bwe yandyogedde yandisibidde mu kkomera kubanga zino national elections ategesa akalulu ka Uganda yonna ali ku nsonga kati nkulu za ggwanga gwe ng'oyagala lw'okuba omanyi abantu abasinga obungi kati ng'oyo ayogera ebyo byonna okulonda bwe kuggwa agambe ndi muzeeyi tewawulira bwe nakola tewawulira bwe nayiwawo omubiri naye najja okulowooza nti wayiwawo omubiri akunyigire bunyigizi agambe nti nze saagala abantu bakola bintu bya kisiru nga kyewakola usaana nakusiba olyoka okankanya empale nakuba abaana ba NUPM go webajja mu kitundu kyange gwonjogezaako nti bwe mu kulonda tukuba abantu kati nekyasobola kimuyinza omunyiiza obunyiiza abakoze ebyo byonna baali babikozeeko ne mubalaba so enkomerero teba nnungi nga bwe nagamba edda mu 1979 twafuna abatanzania wano bajja bayitanga abakombozi bajja wano mu jeshi la ukombozi ne bajja wano ne babeera wano ne batukuba emiggo ne batukola buli kimu ne batukuba amasasi ne batutta nga bakuba amasasi nga ogenda okulaba nti gundi bamukubi naye what goes round always come round nabo babadde bali awo nga kituuse Tanzania era n'abatanzania nabo kyabaguddemu bali mu bakuba miggo era n'amasasi gabakubiddwa abafudde ne bakola ki ne bafa lulibo be bajja wano ne bakuba kati nabo kyatuuseeyo ki so bw'oba okola ekintu omanya you just give it time abaganda balina olugendo okalyadda kaddadda gira mu katiko ate ogisanga mu ntaana oba amazzi enkejje egaleka mu nyanja naye egasangawa kakati n'olwekyo mujjukire nnyo buli lwe muba mukola ebintu nga kakati omwami Mukiibi byakola ojjukire nnyo munnange nti ensi etuuka n'ekoma osooka ne weebuuza nti omala waafiiridde nga ali mu mbeera ki mbi nnyo yagendako ne mukampani esekyuliko osooka ne weebuuza nti waliwo yagamba nti they can shoot you. We have a right to shoot and kill. Kati ayinza okyogera kuba okulonda weekuli. Kati embwa zisobola n'okuzanyira ku malaalo ge. Kakati waliwo n'omusajja mulala ng'avuga kibaasi nga kitambula kiti kakoza mutale naye Boloza yafa taliiwo yaliyo mukyajuzi namulaba akaaba nga babbye mwannyina akamyufu ak'NRM
anti bye yalwananga bibeerewo kati agume jukira ku mulembe gwa Kitatta yajonyesa abantu yakuba ne ku bwana obuto okubanga bwambadde engoye za red ne kakati nedda njagala kakati kubeera ababyambadde bangi akwate bukaso ayambadde ekimyufu omu ebyo nabirabyeko waliwo ne district gye nabirabye omwana n'agamba nti kubako embooko omuntu wokubira embooko wofiira ate nga bagitegeeza nakulabye nno ogenda kufuna walina gwogenda okujjanjaba era mu ebyo ebyabadde eyo mu mbalala eyo nalabye treasurer wa NUP mwami Benjamin Katana omusikali yamukubye ekigala ky'emmundu namulaba nga amufumita balalu naye singa nabadde nina obuyinza omusirikale wa poliisi oyo yafumise omuntu ekigala ky'emmundu nga talina kyamukoze buli muntu yabadde alaba bulungi nti omusajja yabadde ali bw'ati ng'alina kyamunnyonnyola oli n'amufumita ki namukuba ekigala ky'emmundu mu busajja abo be basirikale be bagamba nti they maintain law and order kati oyo yandibadde ali yagiddwa dda mu balakisi anti waliwo omulembe gwaffe gwali mulala ng'omusirikale tomalaga kuba civilian ate nga talina kyakoze ate n'omukube wantu ewali dangerous era guno gavumenti njeewuunyako kimu erina kyetanalongoosa ebirala ebyadde egenda ebitunuulira naye okimanyi kati okukyama ku poliisi musango okukyama naye oba oyagala kufuna tolaba nti bateekawo n'ebyuma ne geeti naki kati poliisi ate gye bagamba nti eba open 24/7 okukyama ku poliisi essaawa za leero gulinga musango bakubuuza what are you doing kuba oba oturespensinga not until ng'otuuse ku reception tolaba nina kuza abantu bati okuwa obujulizi kati anti kyekyo kati abantu bajja kukyabwa poliisi nga tebakyagendayo ate kasita ekizibu we kyava fe ku mulembe gwaffe nga poliisi ku kabonero kaayo wansi waliwo ekigambo help police to help you yamba poliisi naye kuyamba kati bakasiimuulako okuva lwe bakajjako tekyali muntu awa bujulizi era bwe batalongoose ekyo abantu tebajja kuddayo kuwa poliisi kale bw'ogendayo nti oba owa bujulizi ekwata bukwasa ate oba ogenda kulaba mu suspect gwe baasibye ate neekukwata eyo eba poliisi eyo teba poliisi kiba kifuuse kirala juzi nagenda ku poliisi awo nendaba obujjaga bwa poliisi mbu ndeese ebyokulya by'omusibe neŋŋamba sooka obiryeko neŋŋamba laba bajjaga bano kati bwe mba ndeesenga emmere eno erimu obutwa sisobola kulya sayidi eno ng'obutwa nabutadde eno anti waliwo ebintu bye batamanyi amateeka ate omulembe gwaffe ng'era si bwe bakola ate omulembe gwaffe nga ogenda wali waali omusibe ng'agenda okulya n'omujjulira n'olyoka olya so si kuliira eno kubanga era how safe is that food gwe aliiridde eno etambule bw'amala okulya ng'omutwala ku seero omuguliriza tateekamu obulala ayongeramu obulala kati kyeŋŋamba ndi bajega ye nekya naawe nyini osobola okubanga okimanyi wabutaddemu naye gwe olwokuba okimanyi nti wabutadde n'odduka n'ofunaka anti ki gwe n'okakozesa n'omumiridde ekyo mu byonna byonna kye baba bakola balongoose omutindo gwabwe mufu kubanga n'ajogerera yennyini byayogera natya dulinga ayogedde mbu bafumise emipiira gy'emmotoka bikine ngamba yiyi abaana boono tebamubuuza eddadi otutwalira ki ku ssomero ng'ate naawe byoyogera tebijja ate nno nga mwana wa munene mu gavumenti zino oyo omwogezi wa poliisi tekisoboka kitaayo lushoke be bamu ku baleeta gavumenti baguma oyi mwana wa baguma nsebo lushoke mutwali naye gwetomulaba abaana bali mu kintu ddala baleeta abaana bo babazadde ne bakula ne batufuna n'emirimu egyo nze nayo lwaki bandagajjalira oba tewasoma eka banoonya baasoma nate kati ndaba nga abantu abo abaasoma abakola ebitalaga kusoma kwabwe naye ekifo ekyo goteeka mu kifo ekyo obaina olina kubeera nga teweerowooleza oba nga teweerowooleza kifo ekyo kakiri dangerous eyakigendamu nga yeerowooleza tewulira bwe yabigaana waliwo neyagamba bino ebintu byabano bw'oyogera ofa ng'osirika nabyo nakati kyokola gomba gamba ndi I stand down thank you so much but nga bakuwadde omulimu kubanga ekifo kigenda kukulabisa kyokufula ekimpe n'empene ate teriyo kibinga muntu mugezi bantu kulaba nti oli musiru gwomanyi okwogera ebintu ng'ebyo nti omusajja ne bajja ne bafumita omupiira ogusooka nga kabangali eriko abajaasa bali armed abasirikale bali armed ne bafumita ogwokusatu nga muwana ye ono amanyi okufumita ne bajja eno mu maaso ewatula komanda ne bamugyako laputopu eriko bano n'okunyaga bamanyi bannange bano bayitirivu kati ebyo ng'oyogera ebyo nga omwana wa yali wa NBS yamubuuza ekibuzo n'amugamba
mubadde mujja mukwata abantu nene bana abakubye aba NUP nga ne videos nawe ziri abakubye aba NUP bayusize ipande bya Kyagulanyi mubakutte tukyakutte bano kubanga bo bava eri gindi na ate kye neewunyizira ku bujega bw'abaggaaya abo okugamba nti omuntu yali bali aluwa je baba kubira joze kyoyagala okungamba nti abantu ne bajjanga bali mu dale ya aluwa ne babanga be bali ne mu dale y'eyisingiro nawo basajja bali amere kibadde nedda mwatu ebyo byonna abantu babikola olw'okuba tebamanya abalala babikola with the desperation nakola kyate munange ne impunity like esusse impunity eri abantu abatagambibwako eri abantu oli kakati ngo RDC watukira kukangaza nagamba nti zo tajja kujja mu district yange RDC gwani siyamanye watukira ganti yoyo tajja kujja wange RDC bapima nti kati tuli biseera bya kulonda bwe kaggwa munaya oli amulowoozeeko ni muzeeyi nakola so waliwo kino kye bali mugamba bwe Kyagulanyi alina abantu bangi tugenda kumuyisa mu kibuga ne bamuyisayise mu byalo kati president ayitamu yayina batono president w'eggwanga naye abalina bangi ate era bwona agamba nze mbawa amagezi bumba mwagala kulaga bujega bwammwe mumugobaganye temumuyisa mu kibuga naye bwe mba mwagala okulaga nti mutegeera nnyo mumuleka ayite muki ab'ekibuga abamumanyi bamulabe naye bwe banayita ebbali ababadde batasobodde kujja bonna ne bamulaba mujja kuba muswadde nnyo muwoze mutanswaza nga oli yabadde abagamba muti munswaza mubeere kate muva mu mayumba kyamubuuseko ng'alabanga ensene naye kati ate kyoba otya neevaayo omujegeera omu mwe abantu tebazze kati ekitegeeza balwa kujja kyandisusse kuba bunnayo baya babaganyi bazzaabo abo bebazzenagamba bajja kulaba nyonji yateeka mu kasaawe wali ate oyo mukyala ate ye mulala oyo sina kye nyinza komentinga ku ekyo tolina komenti ye muboddamu toyina toli kuleva eyo naye waliwo ekintu kye neewunya Kyagulanyi bw'ava wakutambula tugeze agenda kuva ku Old Kampala okutuuka e Nateete kiwe kale ssaawa emu oba bbiri naye bbiri nyingi ssaawa emu aba amaze okukola ki okulosinga era emirimu giba gizze mu nnomo Uganda Matters Namugongo kitwala kumpi esabbiiti ezi 3 eriya yonna yasalwako nga tebasengulanga bantu Namugongo anti kyenkugambye nti abo bwe bujega bw'abatwala ebitundu baagala okulaga omukulembeze w'eggwanga nti bakola nnyo kati njagala kuba n'okusaala yidi buli wamu wakwata era gye bujjako obujega bw'aba RDC abo bajja kutuuka okugaana amasomero okuba ne viddi abazadde baba bangi basukka kuba abazadde baba bangi jamu n'akwata n'abasiraamu bakuŋŋaana nnyo ku yidi kaakati ekirala nze ate ku bujega bw'abasajja abo oba basomera wa ogambye Kyagulanyi talina bantu kati ate omugaanira kyokuyita mu kibuga muleka agende bali bataana nti ye ne mukazi we ne Rubongoya n'abasirikale abamukuuma babiri baleke bagende kati lwaki omala obudde okumugaana ne muteeka ate n'oleeta kabangali 10 nga ate talina bantu ozireetera ki ekyo kye kiraga nti no bajega Dr. Senjobe yakutumidde. Dr. Senjobe agamba ki? Owabiva organic wa naye alimba antumira butumize nze ati yagamba nti genda wali abeera ontwala woddi tujja gendawo nze sina buzibu na Dr. Senjobe omusajja oyo ne muleeta ajje tunyumye tugendeyo ddi tugenda kola arrangement kuba akusooka engeri ajja abalwadde bangi sooka kukolera appointment naye nze namutyako kintu kimu Senjobe oyogera abalwadde buli agenda yagamba mbu oyogera ne Senjobe obanga ayogera ne mwannyoko obeera nga ayogera n'omuntu oba fiyansi wo lwaki olwokuba mukakamu nnyo obukakamu okuwa obudde okubeera nga alina hospitality anti ndowooza mulimu ogwo calling mulimu okuyitibwa mulimu n'ogukola nga Lasted Resort naye kakati okwo kitone alina kitone manyi bw'oba n'ekitone ate ne passion okwagala kw'omulimu ekintu kyo yakola bulungi bambi abantu agenda so Dr. Senjobe n'abaana bonna n'abasooka eno ate ku reception bagamba kika bagamba mbu ku reception obeera nga
ayogera n'omuwala alina kyanoonya. Omwana akubuuza nti kiki soko nnyo ku mazzi wali balina akantu dispenser. Awo nze oba omaze. Kale alina ebitebe wali eri ebigonvu n'otulirako awo. Kangende njogere dokita. Omuwala anaggulawo olugi n'agenda mwami Sematimba ali wano kujja kati ali wano alodde kula nti kale mugamba akole ki? Mugamba ngumigizemu katono. Dakika 2 era ogenanga dokita agambye jangu. Kale Dr. Senjobe we bali byonna byokola ali awo ku Biva Organic zimbe kiri awo mabega w'amasengere obanga ova ku Kaka bagiyita Kaka Motors. Waliwo ne basi za Bebeto. Ne Bebeto weziri awo. Wezitako bwoti awo ekizimbe ky'endabirwamu za kiragala. Ojja kubanga olaba wa Dr. Senjobe. Ogende akujjanjabe athima aniya biki ebyo byonna. Yena ate bwatuuka kubana banina prostate. Abasajja awo yagenda wala. Genda yo bugenzi ojja kubanga buli kimu kyonna. Ngenda ku mukolo ngenda n'akapiira sikyagenda ku mukolo omusulo ogumpitamu. Pozi nkujjukiza nti waliwo ekiyitibwa Nana Herbal Mouth Wash. Nana Herbal Mouth Wash lidagala ly'amannyo gakujinyira gavaamu ogayira ludda lumu. Bw'ate bwe ndi ekyokya mpulira bubi bwe nnywa ekinyogoga ate wava ku micungwa wava ku miyembe wava ku mazzi aganyogenyo wava ku Nana Herbal Mouth Wash ojja kubanga omufuna okuva mu matundiro gonna mu pharmacies zonna n'awatundira ebintu byonna bya bannayuganda bw'oba oli bweru naye ate nga yatongozebwa National Drug Authority. Kozesa Nana ng'ojjukira nti ecupa ye kuliko ekigambo Nana kibaanyigako Nana Herbal Mouth Wash. Bakutundira kapa mu kutiya kyekyo ddala babaayo ate bano abasajja siwulira bulungi omukazi anobako agenda omukazi obufumbo buli kawuzi busigadde kawuzi ojja kuba ng'ofuna bicycle kick akolerawo bicycle kick. Tekyali mukazi ayinza nze njagala bambulye nti nabadde egindi ng'omukazi agamba mbu tomalaako ekyo nakigoba mu Uganda nakigobye mu Uganda si tomalaako omulimu wa bicycle kick n'akukuba zivole zilala zotalabangako eyo lala omwana yagikubye nga Uganda ekolayiza ku kire yakubye lala ne gutoola mu roof omusajja abajja kukuba ezo zakuba zokka abawe namba eri 075 2 4 075 2 nga nze nkutuukako wonna waaliraga likutuukako ne bwaba ali bitundu ye walawalako ne Kampala ne bwaba nga ali bweru mitala wa Mayanja kamutuukako badde abakola delivery we bali Migugu weeri Migugu Logistics Cargo and Parcel nabo basobola kutuusaako yonna gy'oli oba oli Bulaaya oba oli mu mawanga bayita Schengen ago yonna lituuka bw'oba oli China bw'oba oli USA oba oli Australia lyonna lijja kuba nga likutuukako. Kale mutegedde sagala mudemu ate omukazi tasobola kunonolako ebyo sagala nabiwulira ebyo biweddewo abakugu mwe bali mu ggwanga abantu babamu mu ggwanga naye mwe just mwesibasibe ate mwina n'okutegeera ekintu kino waliwo amalwaliro waliwo endwadde kati ezisakyavaawo n'amakerenda gujja kuddaawo ogende simanyi mu ddwaliro simanyi okole biki nga weetaaga kuzibukula misuwa gwe nkugambye waliwo kibayita cleanser weeziri ezisobola okukola ki n'olwekyo tewali nsonga lwaki weesibako ekintu so wetuva ano nange nja kusembyayo mbagambe bannaffe aba Dream Restaurant basangibwa Wandegi enjala bekuyiseemu osobola okutuuka ewa Antina Mubiru ku Dream Restaurant osobola okubanga olya ekyemisana ekyeggulo ekyenkya nekyayi abeerawo ate ne kadelivery bakakola oyinza okuba tofunye budde buva mu ofiisi nosobola okuba ku nnambi nogaba nenze ndi wano nti oli wani nintinda nti kale omwana akakola ate akateeka kadelivery ajokwetera balina delivery y'emmotoka balina delivery ya pikipiki gwe kasoba ng'osabye emmere gwe bakuwa buyi gundi menu n'olaba emmere gy'oyagala ne bagira n'emmere ne bagikusindikira naye wuwo n'oba olina abantu mu 6 wakyaza baganda bo wakyaza abawakamenti tolina gagwa mu seppiki gafumba ojja kugamba Namubiru nti mpeereza abawala babiri bajje banfumbireko wano bajja kufumbira emmere nga nnungi ate wabozze buziwali emmere nnungi emmere nnyingi ojja kukuba ekyennyanja nga kiringa olubaati lw'engege olye ng'ate mu kifo ekiyonjo ate ekifo ekirungi ddala wembazigirira ewandegiya bagita Dream Restaurant ku katale k'ewandegiya agamakuba abiri agakutwala ku Dream ate newoba oli ku Equity Bank bw'oyambuka wootera ogwa ku Dream so newoba ovuddeko agikasule molo mu bitala by'ewandegiya olinga kutteko ku kyekavule katini era Dream ojja kubanga ogisanga kale mwebaddera abaagala bakola emikolo gyammwe nammwe munkubireko tuzizo 727 gwe ng'olina omukolo gwo oyagala MC oyagala omwogezi omulungi kwanjula mbaga kuyinjira oyagala mu bitundu bya Buganda ebitundu bya Nkola ebitundu bya Eastern tujja kubanga tutuukayo ebisobola okubanga bitambula era tubikole bulungi ono ekojja kagatto mumunoonyeeko abamwetaaga
simanyi obufumbo bwange njala kwogeramuko ne baze simanyi yakwogeramuko n'omwami wange ate kyonna kiika kasitampa eddakiika 2 teri muntu anema kwogera naye ajja kwogera naye ebintu bisobola kuba nga bitambula bulungi nyonyino mukkiriza tubasiibulire wano tuli mu musenene sinaba kulaba ku nsenene oba nazo zaatidde kalulu ensenene zijja nazirabye naye lwakuba baziseera naye ndowooza ekiraka obudde bukyabulabula naye tuli munaku 10 nga ziba ziruddewo zisobola gwe sente ziba kitwale nga sente tuyinza gamba nti sente ziruddewo bwonna woozifunira oba ozaagala ziba ziyamba kale mukama katonda abakuuma embere bulungi nnyo mweraba